Poliisi ngeri wamu n'Abawannyondo ba kkooti abadde bagenze okusomera Lwenzori Third Islamic Institute Kasese basisinkanye akaseera akazibu okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti eky'okugoba abasiraamu ku ssomero yamaze ebbanga nga baddukanya. Kino kyaddira Alhaji Mikdad Saad okwekubira endulu mu kkooti n'ategeeza nti abasiraamu okuva mu Uganda Muslim Supreme Council beefuga essomero lyazimbibwa kitaawe era kkooti n'esalawo nti obukulembeze ku ssomero lino buddire Haji Mikdad. Wabula abasiraamu tebaganyizza Abawannyondo ba kkooti kubagoba nga bawera nga batagenda kuva ku ssomero lino nti kubanga ettaka kwe lyazimbibwa lyabaweebwa obukama bwa ttoolo so si kitaawe wa Haji Mikdad. But the reality is this land has never at any single time in history belonged to the Saadi family or Saadi himself. Baba yagala ajatwale obuzimbe bwe ya initiating abutwale tujja inshallah tujja kuzimba ebintu ebirala naye ng'ettaka tetujja kukkiriza ligende. Kyokka kyazuuliddwa nti ekiragiro kya kkooti kyabaddeko ensobi mu nnaku z'omwezi nga kino kyaleetedde abasiraamu okwongera okugubira ku ttaka lino era wano poliisi yalagidde Bawannyondo basooke baddeyo bayite ekiragiro ekiriko ennaku z'omwezi entuufu. Twafunye information okuva mu bailiff abadde agenda executinga nga tutegeeza nti ebyamateeka ebikwatagana n'egundi eyo court order birimu obuzibuzibu so baagala kuddamu bagende babitereeze court order eryoke ekolebweko. Ye Mikdad agamba nti essomero abasiraamu lye balemerako lyazimbibwa kitaawe era nti bano bavudde ku mulamwa gw'essomero nga n'olwekyo tasobola kubakkiriza kugenda mu maaso nakakalabizaako mirimu gyabwe ng'ayagala essomero limuddire asobole okuliddukanya obulungi nga kkooti bwe yasalawo. Waliwo office chairman netwaliwo chairman waliwo office treasurer tamanyi ebigenda mu maaso omanyi amateeka Supreme Council buli district ekubeera na education secretary taliiwo.